Where is Niro? Kinnuma wala mbadde nagumye. Njagala mbadde nagumye. Ngenda kwogera mu kamera muno nga sikaaba. Era kyobola bemumekako ngambye statement ne mukwano gwange bwet nenjogera n'omwaka. Kinnuma mukwano gwange oyo. Simanyi oba nina ekintu kye namukola mu nsobi. Bwe twali ababiri. Oba nina ekintu kye namukola nga sikimanyi. Ekintu ekyo nkyebuuza. Oba aninako obusungu. Obusungu obw'omunda. Kubaga amazima ndowooza sijja kuyemba ng'oggyeko maama wange ne famire yange. Ekyali ye muntu gwe mbadde nsinga okwagala. Oba ye muntu gwe nsinga okwagala. Ne bw'aba afunye obuzibu. Mbaawo. Obuzibu buno kyali otaliiwo. Ebyaddala sirina kye namukola naye sinyiza oba nina kye namukola mu butano. Mbadde nkusaba kyali wange. Seetonda nti oba nina omusango oba sigumanyi. Naye kali ka ego kajje ku mutima. Mboyi ndi mulwadde. Ndi mulwadde ate nina abaana. Ate nina famire. So famire yange yonna bw'eraba nga toliiwo. Ate bamanyi tukola babiri. Kiruma. Ate nga gw'omu kubakoze campaign egamba nti siri mulwadde. Ng'olabye n'obukuluma. Nabyo nabwo obunnuma. Era bukyannuma. Bannayuganda bonna mwenna abali eyo. Banteekamu akaseke. Okannuma ebyaddala. Akuba nti obulabirizi bw'amaanyi kwewaka. Obulwadde buno butandika butya? Tuzzeeyo we bwatandikira. Obulwadde buno butemeeteme. bankuba mu 2021 mu Gwokubiri nga 8 ababbi. Ababbi mu kunkuba ne bankosa munda. Ebiseera bye nali nfuka musaayi. So mu kufuka omusaayi mu kunzijanjaba saamanya nti wasigadde nga bunama oba musaayi oba kakuloti kuba byonna saabimanya. So nzize ndwalalwala nga nnumizibwa mu kufuka, sifuka bulungi, sikola nti nga buli muntu nzija muka ndwadde sifuka bulungi. Kumbe nakakuloti akasigala wansi mu payipu ereeta omusulo. Kati namukwano gwange yaŋŋamba, Bobi, genda bakube ku kifaananyi olabe ekikuluma. Nandagira Kampala Image Center. Ne bankuba ekifaananyi. Ekifaananyi kye baakinkuba nga nina ekizimbe oba kazimba kazimbe wansi mu payipu ereeta omusulo. Era nga kasindika omusulo ne gujja eno mu kawago. Akawago kaba kasindika omusulo mu kidini. So dokita n'aŋŋamba eno nno gundi y'amaanyi bw'otayanguwa kulongoosa oyinza okulwala ensigo zonna. Bali bakunnongoosa mu Gwomwenda nga 28, manya mu Gwekumi nga 28. Kati bwe nagendayo nga tewaliwo ekifaananyi kye balina okunkuba ekya prostate cancer. Okunnongoosa nga bategedde ekituufu ki. Kati bagenda okinkuba ng'amazima sirina kansa ate nga ne kidini zikyalinamu n'ensigo ezizaala zikyalinamu. Naye nga nina amasira mangi mu kawago mu bizimba n'eno wansi. Kugamba nga buli wamu waliwo amasira n'ebicaafu. Ne baŋŋamba atugenda soka tukuteekemu akaseke nga bw'okalaba. Tugenda soka tukuteekemu akaseke then kaggyemu ebicaafu. Ebicaafu ebyo binaavaamu tukoze wiikisi 6. So okuva nga 28 mpaka wiikisi 6 zigwako nga 10 December. 10 December benna okuddayo mu ddwaliro. Then bampa appointment y'okunnongoosa. Naye nga kunina okulongoosebwa. Era ne bampa gundi $5,000,000. So okulongoosebwa kyetaagisa $5,000,000. $5,000,000. Naye $5,000,000 ezo nali nfunyeeko ssente. Oba nagendako ewa Eddy Kenzo nampaayo akakadde. Don Chris nampaayo $1,000,000 ne Bugembe naye nampaayo akakadde. Waliwo n'omusajja nga bamuyita Crony Japan Saalongo eba eri Katwe naye nampaayo $40,000. Ezo $40,000 ate ze zagenda okunkuba ekifaananyi.
sente ezo kati okuba bampumuza ze zijja zikolako ewaka ntoolako landlord namusasulako nga naye andi bubi soka mukendeeza ku pressure zijja zikola ewaka mpolampola sofa sente ziriwo ntono ninawo miliyoni 2 eziriwo. Okay. Mu mbeera ng'eno Bebe Cool aliwa ne Alex Muhangi kuba Bebe Cool kimanyiddwa nnyo bw'obeera ku stage performance ng'okola comedy otera nnyo okuyita mu maloboozi ge. Bebe Cool nayogerako naye n'agamba waali ne manager ne Lwamiti Ayuzi Lwamiti nayogerako naye n'amugamba nti njagala mundagire eddwaliro gye muli tulabe ekyokukola. So far yagenda okwogera nga bankomezza abo waka. So omuntu ajja kubuuza lwaki ndi waka. Ndi waka lwa nsonga wiiki 6 nnyingi kubeera ku kitanda ate nga waliwo abalwadde abansinga okuba obubi. So badduka ne bagamba beere waka tojja ku muntu alindire waka. Era oluvannyuma lwa wiiki dokita ajja n'alaba ekintu kino nsobola okkibalooza. Omuntu aliyo ayinza okulowooza ndi mu byakusaaga. So kino kye kituli akaseke muba akateeka. Teri muntu ayinza kubeerawo nga yeekoza nti si mulwadde ng'ate mulwadde. So ekyo kye kituli kinnuma nga bw'okiwulira. Bakafumitamu kati akaseke kano bakafumita ne kakonera ddala eri mweri payipu ereeta omusolo kati nze sikyafukira wansi nfukira wano mu kawago kannyininyini oba nti tegunnuma buli ssaawa guba gulina okuyita mu nseke. So olunaku nina okunywa liita 3 ez'amazzi, nina okunywa discuss. So kati byempitamu. So then Bebe bwe yasuubiza okujja mu ddwaliro mwali already muvuddeyo, communication yasigalawo? Communication yasigalawo ne kati ze kye nasobola okutegeera Bebe Cool tasobola kujja wano yayagala nga ndi mu ddwaliro oba ayagala kubanga ndowooza ebyetaagisa mu ddwaliro simanyi naye nga bwatyo bweyagamba Lwamiti. Ate Muhangi yalikuŋŋanya bakomediyani bonna ne bagala balina kye bagenda okukola. Era ngenda kwebaza nnyo okusingira ddala Mariaki kuba baasondawo ku kasente. Sofa bwe baasondera akasente awo waaliwo muganda waffe yatuvaako yali bubi nnyo. Baasondawo akasente bakomediyani abaaliwo tebajja bonna ne bava $1,440,000 ng'oli aliko oxygen ne bamuwaako akakadde nze ne bampa akaana. Omuwa akaana ne tusigala nga tuli awo. Kati olunaku olwajjo olwokubiri tabadde ku Tavernwood era tuli mu meeting nga waliwo ebitagenda bulungi. Waliwo baganda mikwano gyange egimu egigamba Bobby si mulwadde. So ekintu ekyo kikisinga ddala okunnuma. Bobby yeekoza, Bobby si mulwadde. Kati ku meeting yabadde mu bakomediyani jjo nga baagala kupuruvinga ndi mulwadde. Era bansitudde ne nva wano ne ŋŋenda. Ne mbalaga nga bwe nkulaze era ne mbannyonnyola. Ne bakkiriza nti ddala ndi mulwadde. Era Mariaki n'asuubiza n'agamba wiiki ejja ku Lwokubiri tugenda kuddamu tutuule tusonda akasente. Naye twali tetumanyi nti ki ddala biri siriyasi kuba luli twasonda akasente tukuba $40,000 nga ffenna twebuuza ddala Bobby mulwadde naye ne tumala gakola ki gasonda. Kati okusonda okwa siriyasi ku Lwokubiri wiiki ejja kuba bakomediyani. Kati awo sijja kugamba nti Alex Muhangi sijja mukubeera mulanga nti nnyamba kati nneeze Lwakubiri wano lw'abakomediyani bonna. Era nja beebaza nnyo mwenna mwebale nnyo okukkiriza nakunzikirizaamu. Okay, bantu ki b'osobola okumentioninga ngo obalinamu nnyo essuubi okuyamba? Okusookera ddala nja kubira omulanga maama w'eggwanga ate nga balwaniridde eggwanga lino maama Afande Naraiso. Ne byonna bisobola maama wange. Bambi nkusaba busabi. Obulwadde bwo bunnuma simanyi kigenda kuva mu theatre, simanyi Katonda byagera.
naye bakuyambe. Naye munyambe beetagisa bingi kuba nina famire, ennyumba sikola okuva mu Gwekumi paka kati sikola mpaka Desemba nga 10 ate bagenda kunnongoosa ate Desemba eggweko kuba nina okuddamu okubeera stable ndowooza nga mu February. Kati ebbanga eryo nalina nabeera wansi. Maama nabayise nsaba buyambi bwo, nsaba busabe. Nenkubula ne Maama Fiina. Maama Fiina nkubidde omulanga g'amazima, tewali kamera entunamu ne sikulaajanira. Nkusaba busabe maama wange bambi. Nsaba Maama Fiina ntaase. Nino bisobola n'obuntu butono nnyo Maama Fiina ku ggwe. Ne Ajati Namyalo, bambi Ajati Namyalo. Nkwegayiridde bwegayiriza Ajati. Bambi nnyamba, bambi ntaasa Ajati. Nkusaba busabe. Waliwo omwami bambi ayambye buli omu. Kasiko Mutaasa, Saabataasa, bambi ntaasa. Kasiko Mutaasa nkusaba busabe, ndi comedian. Bambi nkusaba. Bino nabyo bisobola, nkusaba busabe. Sisobola fukamira kuba akaseke bwe nfukamira kaba kagenda kunnuma. Omukulu Tone tebakyayika. Bambi nkusaba mukama wange. Naawe gy'oli omulanga nkukubira. Madamu Vicky. Bambi nkusaba naawe. Bambi Madamu Vicky Vicky Ronchi. Naawe mami bino bisobola. Ebyaddala ndi mulwadde. Kuba nkaabye ekimala. Mpulira siyasobola kaabirira bantu maziga buli omu mukaabirire. Naye abagaga bonna mubasaba busabe. Saalo omukulu ne Japan nawe nkukoowola nnyongera okukoowoola. Olw'omugagga Don Jean nawe nkukoowola mukama wange. Abakulembeze abawagizi bo. Abakulembeze bonna. Mpozi ne nkubira n'omulanga abo abagamba nti siri mulwadde naddala bakyali bange. Bambi ndi mulwadde. Kuba mukwano gwe yennyini gw'obeera naye mukwano gwo nfanfe agamba nti toli mulwadde kitegeeza bakwagaliza ntaana. Bambi mukwano gwange maze naawe ebbanga ddene oba 2015 ndi mulwadde. Sijja kwogera linnya naye ndi mulwadde. Naye weebala enjiri gy'ogenda owa abantu nti siri mulwadde kitegeeza onjagaliza ntaana. Ng'ate ensi emanyi nti tuli bwe tuti. So bw'ogamba omuntu ti siri mulwadde oba n'ogamba BBS nti yo si mulwadde baki kye batwala.